nga manager Beta wano twasinzidde okulaba muno tukunganya sente nyingi nnyo okulaba muno tumukolera omukolo era nga abagagga babaddewo bangi nnyo bantu banne babadde nabo muki mu nsiike eno ya music industry era munnange kwadde omukulu amanyiddwa nga Elisa Musuuza ne kwadde omukulu amanyiddwa nga Fawuzi okwadde omukulu amanyiddwa nga Humphrey okuva mu Richard Handing ono yadde best man era teyafundikidde nga Kawasa manya singa best man atera ofundikira nga Kawasa Abdullas waddawa kyaliwo ngoma yetukuba obuyimba ngobo ne munnange Kenzo Kyaddaaki yavuddeyo nakkiriza babere nga bamuteekako emikono nga bwolaba babere nga bamusabira kubanga obuwulu naye abukoye mujjukire muno omukyala gwe yali asuubira okubanga awoowa oba nga awasa bali yali amanyiddwa nga Rema Namakula era ng'ono amwinamu omwana amanyiddwa nga Amal era nga Amal yabaddewo nnyo wali ku mukolo ne mwana muwala amanyiddwa nga Maya ng'one muwala wa omukulu amanyiddwa nga Elisa Musuuza omukulu ne Kenzo yakkiriza ne bamusimba emikono okubanga bamusabira okulaba muno avaayo naye ayongere okubanga akola ki ng'afuna omugole koyo kubanga ayimba obuyimba tulinze mugole n'abeeri balinze mugole Eddie Kenzo yafudde n'agamba bannaye kati nzikiriza I surrender emikono njiwanise waggulu munteekeko emikono munsaalire edduwa munsabire nga omulaba omusajja tunazibiriza ne ku maaso naye nanoonyeza Levikson awo naye ajja asabe essala ne Pastor Mugembe saabalabyeko naye bambi yakkiriza n'awunama n'avumbako omutwe gwe oba n'abowing down his head ne babira nga bamusimba emikono okulaba muno bamusabira okulaba muno akola ki asookuba naye nga bambi afuna omugole omupya ate omugole asookuba nga akola ki ng'amukuba ekidaala oba ng'amuwasa Kenzo yagambye mu ya Allah buli kimu okimpadde ya Allah ompadde awaadi ya Allah subhana Allah ompadde ebintu binnyo ompadde amataka ompadde ennyumba ompadde buli kimu kyenkusabye mu bulamu bwange ya Allah lwaki tompaayo omukyala omuwulize omukyala atalina malala omukyala alina amagezi agasukkulumye ku ga Rema omukyala amanyi okwekoza ebyabasemyekozo kwanze ndi semyekozo ya Allah wulire essaala zange ya Allah alhamdulillah amin Kenzo bato yadde essaala ye wali ku mukolo gwa manager amanyiddwa nga manager Beta era benjagala nkutuuseko berengo birala ne tewerabira mbuno oba tuna subscribinga genda wansi wano subscribing ate oba subscribinga dda naawe nyiga like button ate tutebamu bannaffe aba King Montage Studios nga twadde wali okukavalinga omukolo gwa mwana mulenzi amanyiddwa nga manager Beta katugende wa Kenzo nga bamusabira bwe tumala tukumuna muli amalamanyi nnyo tovaawo amin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tuli wano nga tuzze okwebaza okututuusa ku lunaku lwa Martin n'otuwa ebirungi nga weather nnungi obudde bulungi abagenyi baffe bonna be twayise ne batuuka wano mbudde buli omu n'alya n'atuuka wano mbudde ye Allah tutukwebaliza tuli wano okusaba nti otuteere omukisa mu bufumbo bwa Martin obuteekemu omukisa gwo bukozi bwoba toliimu tebujja kuba na mukisa era tukusaba Martin omusajja mulungi ojja mutiiramu omukisa insha Allah ya Allah tukusaba omuyimbi waffe ow'eggwanga Elisa Musuuza naye atuuke ku lunaku nga luno nga tukyali balamu nga tukyassa nga tukyalina amaanyi atutuuseeko ku kitiibwa kino ngaffe aba big talent ngaffe bakwano be ngaffe bazadde be atuwese ekitiibwa mashallah ya Allah tukusaba otuuse omuwa omukyalo omulungi omukakkamu amwagala nga bw'ali mashallah nga temwagalako linnya likyokka amwagala nga Elisa Musuuza akandako embaata ya Allah tukusaba eti naye omuwa omukyalo omulungi abeere nga musajja mufumbo bambi aleme kutomera nga bwe yatomera edda ya Allah ya Allah tukusaba mwenna abali wano era Allah atutuuse ku olwo olunaku nga twena tuzze ku mbaga ya Elisa Musuuza tulye piraawo atufunira amaka naye abeere musajja waki wavunaanyizibwa alhamdulillahi rabbil alamin era Allah wagamba omuntu gwakusaba nga ali pure era ojja mwanukula era tumanye emitima gyaffe mirungi ojja kumwanukula musajja waffe mu myaka nga gumu nga tuzze wano insha Allah era Elisa aze ku mbaga yo obukadde kumbi mbweyamye era asaba Allah ayanukule yedduwa Martin, thanks for being a good man. We are so proud of you. You're such a good man. Saba mukama bawo mukisa mwe bane nnyo kujja twaha ne mukyala wo bambi twayimirira twaha wajangu wano ono twaha is part of this team ne mukyala wo yasigale nga atudde Lukia naye twaha is part of this team twaha naye muganda wa Martin Abe muganda waffe Abe hubira ku bantu Haji Umar banga metanatuuka ne yandibawe ne bwana abazendoza tunafuna akatsa munsonyi otwala obudde naye eno family ya Martin nga bwe mutulaba saba nfulona abeko kyayogera
Wahani yandibaddeko naye simanyi naye munzikirize bambi abantu bano balungi nnyo gye tuli. Ate wali buzibu siya gwatwadde emmotoka nettaka tuba tulekye tuyinza okugamba bona tujja ogere munaamala muganda waffe Kenzo Suuza tumuyita muzeeyi kati obwa muzeeyi kibeera kitiibwa kyamaanyi nnyo era bakitegeera bwe bakimanyi. Era neebaza guno omukisa ngenda kwogera mu biti bibiri, muganda wa Martin ate ne best man wa Martin. Okubeera muganda wa Martin twafuuka ab'omukwano era lwa Musuuza, embeera ne tugiyitamu ffenna ne tumanyagana ne twewabula, naye nze Mukama yannyamba ne musookayo, era okumusookayo ye n'empeta gye mulaba n'ekitiibwa kya best man kye bampadde. Ate okubeera best man kintu mulimu gw'amaanyi nnyo, era nze Linda ne Martin neewaddeyo nze nga nze okutambula nammwe mu luno olugendo lwe mutandise leero. Abasinga bayinza okubatiisa nti lugendo lubi si lulungi, naye nze njagala bagamba lugendo lulungi nnyo, lubeeramu amakoona neera Linda onootuuka ku kkoona ng'osibamu katono ng'osooka oddayo okka emabega ng'omala weeyongerayo. Gega amakoona ge bakola ki ge boogerako. Era nze kye mba nkusaba Linda nti omusajja wo mwagale, omuwa ekitiibwa, onookola ebintu ebyo ebibiri, ebirala Martin bigenda kwekola bwekozi. Era ne Martin nkimanyi bwe tubadde twogera era yakwagala era yewaddeyo okukola ki okwagala. Ebiseera byemaniddeko byentegereddeko Martin muntu mwewombeefu nnyo, ye muntu atayomba naye oba ng'anyiize gwe n'ova eri ne pressure yonna akukkakkanya, ye Martin gwe mmanyi. Ate nti musajja wa bigambo bitono nnyo, naye ate mu bikolwa Kenzo yabimenyeemenye nnyo nti mukozi